Tulista abasiraamu twesiimye nnyo eddiini yaffe tukkiriza bangi nnyo mu abatali banzikiriza eyo mutambulira mu nkukutu bw'oweza ssente zo nga olaba nti makka teri mukarram oyinza n'okufunayo madiina teri munawwal era luli nabagamba nti bwe natuuka okugamba nti kanfuna ennyumba ey'okubiri eriraanye omulimu gwange n'okudda eri bwe nali nnoonya mukira era nanoonya into an affluent area Merito Road kiti kifumba nawulira nga kati omuntu toyinza kubanga correlation yo eri muyenga kalema close ate nomaliriza ate ng'ogenza awalala ogenze wa Mukandole so kati laba chain eyo omugezi ategeere nti laba drive eri omusajja ono bwabadde nga atuyigiriza mu bya okukola ssente kati atuyigiriza ne mu social life bw'oba tonneeyinza teweepampalika ku byotasobola abaana obalaba nsomeseza ogw'omugigi ne guvaawo oyo omuwala wange yafunyemu 1 week and a half ali wabweru asomera mu university because alina ticket olubeerera on standby n'alinnya ennyonyi n'akomawo awo akambalewoko wiiki yemu ekyaddayo kubange wakola entegeka teweepampalika ku famire yakubiri nga tonnaba kukola ntegeka teweepampalikako kubanga at least abasiraamu bo baweebwakoko abalala bannaffe batambulira mu nkukutu at least batulagire tetuwakugirwa oyinza okutambira naye kati abavubuka mwekingirize nnyo ekintu ekyo nga tonnaba kwetengerera wakati bana abasajja ayinza okuba nga ogula ennyumba ey'okubiri akwata musawo ba ya left kakwate mu ya left naye neya right bwagikwatamu kati consumables nze kyovola basizimba nnyo mayumba nnyo kubanga amayumba gatwala ssente naye kitegeeza nti nvumirira abo abagazimbye olabye embiri kati abasajja nange sinnaba kutuukayo eyo naye abasajja olaba embiri zaabwe olengera olubiri lwa Sudiiri olengera olubiri lwa Kirumira olengera olubiri lwa Hamu olengera olubiri embiri walabye olubiri lwa Josephiga olengera olwa Sebalamu basajja mumalanga kuggumira abasajja abo bamala kubeera na bizimbe mu kibuga wakati 8 ku 10 Kirumira olabye ennyumba gyasembyeyo nayo kyekyo kye nabagamba nti no abantu abapapirira ennyo gula ploti zimba ozimba emizigo gyegi ebiri ekyekyo mukikubiganyizaako nnyo ebirowoozo in reality nkibalaze nti ze nazimbira ennyumba eno ku myaka 35 that's the difference that ennyumba gye nazimba ku myaka 35 ekyanfiitingamu ku 55 ejja kunfiitingamu at 70 because saapapirira nafuna omulimu when I'm 24 naddamu okujja e Uganda when I was 25 and a half nali nina ssente zisobola okugula ploti sijja kwogera bifo by'abantu bajja kunyiiga naye no I persisted nalina ssente mu mitwalo n'emitwalo gya dola naye abo abawulira nti nze ssente zikutteko njagula ka ploti kange please gula kuba nze nalina entrepreneur spirit nze sisooka kuteeka ssente mu consumable mu byakulya ennyumba ey'okusulamu kyakulya abasajja basooka kunyiikiza investment nze nguze ettaka nengula ettaka namala kuweza acres ezisukka mu 600 kwe kugula ennyumba ey'okubiri nga nkoze investments ziggumidde ennyumba ey'okubiri ekutakulako butakuzi kantu katono kubanga kugula simu nti baleseeyo iPhone 14 ti kanve ku Samsung kangende ku iPhone 15 nga tekukala bw'osooka investment I don't mean abantu tebasaanye kuzimba we basula bw'obanga owulira nga ebirooto byo biri ku nyumba emmotoka eya 4 wheel abo tubayita batya
1, 2, 3, 4, one wife, 2 vehicles, 3-bedroom house, 4-wheel, 1, 2, 3, 4 ebeera 4-wheel drive. Ng'obulamu bwe buweddeyo investment pension nja kumufuna abo babeereyo pensioni wange gyali nkoledde gavumenti emyaka mingi abo babeereyo naye nze entrepreneurship investment kyekyali kisinga obukulu ebiddiridde ne bigoberera. So mmaliriza nga mbategeeza nti si kubayigiriza byanfuna byokka tojja kusucceedinga ng'olubeerera muli mu ntalo mu famire mujja kusplitinga up all your estate and your property. So naddala abasajja mubeere steadfast mu maka gammwe. Be very steadfast bw'oba oyagala economic stability. Beera musajja mulamba mu maka go. Olidinga famire yo bulungi ogisetolinge bulungi. Mwakifudde ennaku zino planned kids. Abo baali planned kid. It's true, I was a planned kid because my father had me and a few other siblings okulabirira. The end result kye kino kyolaba. Naye abantu twemeesinga nnyo naddala abavubuka abato n'abasajja naddala mu byagenda ng'okombooza wano genda ng'okombooza wali twemeesinga nnyo. Tolina ssente zoyinza kuba ng'ofuna ng'okyali muvubuka muto ng'amakubo agazisaasaanya mangi n'oziweza.